Abasamize beeyiye ku kkooti erugazi ekiwaliza abakulira kkooti okuyita poliisi bayambeko singa wabaluka obutakkaanya olw'engeri buli ludda gye lubadde lwogerera mu lunaalwo. Omusango gw'okubba ddamula wa Ssaabakabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono zaabwo gubadde maaso g'omulamuzi w'eddayi erisooka Aisha Nabukeera. Kabona Jumba aligawesa ng'agamba nti ye Ssaabakabona w'enzikiriza eyo yawabira Ssaalongo Mukasa Mutyaba, Lubanga Kazibwe ne Kabito Mwanga omusango okumubbako omugo ddamula okweyita Kibatali n'okwolona erinnya lye. Naye nga Jumba Mbunaana alina emyaka 35 n'enzikiriza y'obuwangwa alina emyaka 37 bukyagitandika. Ekyo kye bayita okubba ddamula oba omuggo ogw'obuyinza. N'amadini ag'enjawulo gakimanyi nti Kabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono ye Ssaalongo Mukasa Mutyaba atula Lugazera we wali ekinyusi. Yatuuka atya okweyita Ssaabakabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono? Nze mukulembeze w'enzikiriza eyo mu mawanga 36. 82 nali maze okutandika enzikiriza eno. Kale nno bagenze bajja bavoola ekitiibwa ky'enzikiriza ng'ate nabo beefuula nti banzikiriza ya buwangwa na nnono. Era kati abo bonna abakayana mwe basinziza era nakati wasabye ekitabo ky'oyinza okulayiriramu tebakirina. Bw'aba tayagala kuteesa amateeka gajja tusalirawo. Abasamize olutuuse ku kkooti ne batandikirawo okwetala nga bava eno badde eri ng'endege bweziyoga era omulamuzi kwe kutumya poliisi ekakanya obujagalalo. Abamu ku bano bayingidde n'endege mu kkooti omulamuzi n'azibagobya. Bayitiddwa mu kkooti era munnamateeka Mutyaba Kasumba Patrick n'akuba ebituli musango ogubadde guvunaanibwa abantu be. Azaze kutegeeza nti omu ku basubiddwa ku lukalala okuli empa abataliiwo nga kiba kimenya amateeka okuvunaana omuntu ataliiwo. Lwa nsonga esoma abantu 3 ate nga abantu 2 bokka bali mu kkooti. Naye omuntu maze omufuna gy'ali ku poliisi era enkyajja kwapiyalinga mu kkooti. Ekirala ategeeza ntamanyi musango ovunaanibwa abantu be nti kuba okusinziira ku mpaba kiraga nti omusango baguza nga 28 omwezi ogwokutaano omwaka guno neyeebuuza oba bavunaana omusango lwe basuubira nti we banaaguza. Kkooti tekolera ku bisuubizo oba mu kusuubira nti omusango gugenda kumenyebwa. Omusango guteekwa kumenyebwa then oleeta mu kkooti. So n'okulwekyo kyagisiita okusoma nti omusango gugenda kuzzibwa mu May 2018 ffe tulabye nga kityoboola. Buli omu obedda anenya munne nga munnamateeka asabye omulamuzi ogw'omusango gubadde gutandise okuwulirwa nga omuwabi wa kkooti Ochopa John agamba nti yabadde ensobi y'oyo eyabitadde mu kyapa kyokka ye Kasumba n'agamba nti era ensobi ze zisingisa omuntu omusango. Omulamuzi asizza okugira ng'ayimiriza okuwulira omusango okutuusa nga 11 omwezi ogujja. Era tusuubira okudda wano nga 11 kkooti etusalirewo either egoba charge sheet oba agenda kubalagira bakolemu amendment. Mutyaba agambye nti abamuwabira okubba omuggo bakola nsobi kuba baana bakuzizza. Noni yennyini Jumba nze namulonda kumwega wonna abadde mu mikono gyange lwakuba kati abikinala olwobuna obulenzi obumuwaga ngenda mukuba ekigonda be gye banamuyamba tebera wadde na 10 abalala bakitabi beewoze na bwewoze ezibaleesewa. Ye Kabona Jumba agambye nti wadde bagongezaayo abantu bano badde bamukwano nnyo era ng'emikolo egikwata ku nzikiriza yaabwe babeera bombi era bagikola ne giggwa gyokka buli omu yeebuuza ekyabatabudde. Ne bagamba ekirala ekyokubiri si beetegefu bulungi ffe ng'ab'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono tuli ba Luganda kuba buli omu amanyi munne lwaki kkooti tegoba omusango ne tudda ebweru. So ng'ebyo bye byasooka n'obujulizi bwago weeguli. Mulabye n'abajulizi bonna babadde weebali. Omusango oba gwa 13 oba gwa 15 oba gwa 219 mpaka guliwulirwa era gulisalwa. Mu kino ne Mutyaba yagalirwa mu kkomera Luzira gy'abadde okumala ennaku. Mukasa Kivumbi ne David Musika lyankolebwa kusakidde guli eno ku Lwabukedde TV.